Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mwebale kutulaba mwebale kutwagala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku lwa Idi Mubarak mbagaliza Idi ennungi. Olunaku lwa leero wano wondabira tuli Kibuli ku muzikiti we tusalidde. Abasalidde ku Old Kampala, abasalidde ku byalo, mpseka ku Africana nga jam muyitirivu nnyo nyini ddala. Naye ate we najjidde wano e Kibuli twabadde tetunaba kuyala bulungi, naye ate gye ziweredde ssaawa 3 nga abantu batandise okubeera nga bajjula era nga tolina osobola kuyisa kigere. Abakyala babadde smart nnyo, abaami banyumye nnyo nga bulijjo. Eswala tugisadde essaawa zibadde nnungi nnya ez'okumakya. Njagala okubebaza bannange nti mwebale kusiiba, musigale ku mpisa zammwe nga bwe kibadde mu kisiibo. Abakyala babadde bambala obulungi, tusigale nga tukyayambala bulungi n'okweyisa obulungi mu kisiibo. Bannange nze kyendabye wano olunaku olwaleero ntegedde nti abantu baagala nnyo famiri zaabwe. Obwedda buli muntu gwendaba nga alina famire ye, buli muntu gwendaba nga alina famire ye. Abaana abato, abantu abakulu, abakadde. Nina omwami gwendabye ng'akutte maama we, oba abadde jjajjaawe oba abadde maama we, lwakuba kameramani wange abadde avuddewo sobodde mukwata. Naye mbadde njagala okwogerako n'omwami oyo ng'alese maama we ku muzikiti asaale mu kanyigo kano kennyini. Banaye mwebale kwagala famiri zammwe, mwebale kweyagala, mbagaliza Idi ennungi nnyo nyini ddala. Olunaku lwaleero omusana gubadde mungiko, ffe abatudde ebweru tukiwuliddemu. Ate okukkirira okutuuka obutuusi wansi awo nakyo tekibadde kyangu. Koze era nga wondabira wano nkyali mu parking, naye n'abampakinze mu maaso nabo ndooza tebalina we bayita. Abantu abamanyifu ndooza ndabyeyo ko Shakibu Wazari newankubadde sobodde kwogerako naye abadde ali mu mmotoka. Ndabyeyo oba abadde ani omulala oba abadde Shekyani. Mwerabidde erinnya naye ndooza nja batirawo ekifaananyi ky'embeere nga mukiraba. Ajat Dr. Kruthum n'omwami wo Gumisiriza simanyi gye musaalidde naye mugjeeko amasimu basiraamu oba mwangobye ku muceere sinaba kukitegeera. Banoonyezaako ne mumbula nakomye okwogera ne Haji ekiro ng'agamba agenda kusaalira Buziga. Ate gye bukeeredde ku makya genza okugezaako okumunoonya nga simufuna bulungi ne ngamba waayi kankole ki kaneeyiye, naye nga bano be bantu bange bentera okutambula nabo ebiseera ebisinga ku Eid. Abakyala bu posts ku Facebook mbalabye munyumye nnyo, mwambadde bulungi nnyo nnyini ddala. Temujjangu okwo mwebale nnyo okusiiba. Abagenda okusiiba sitati badiya mbaagaliza okugiyitamu obulungi. Ennaku zibeera 6 zokka, genda osibe. Nyongera okutumirako abaana abali awo ebitala w'amayanja abatulaba abaagala okumanya ekigenda mu maaso mu Uganda nti mwebale nnyo okuba nga mumpagira mwenna abaami n'abakyala abali e Saudi, abali awo e London, abali America, abali mu Shangeni, Switzerland awo Germany wa mwenna nti mbaagala nnyo bannange. Abaana abali e Dubai mwebale nnyo okumpagira, mwebale nnyo okuwagira HK Media. Ngenda kubeera nze mbalekerawo mu video mulabe okusaala Eid bwekutambudde olunaku lwaleero e Kibuli, ate mubeere nga mwenjoyinga. Yongera okusubscribinga, yongera okulikinga bw'oba oli mpya ku channel eno. Nyiga akagamba akamyufu mu red obeere ng'otweyungako bulambalamba. Nange olunaku olwaleero Idi njiridde ne famire yange. Ndi ne mami wange, ndi n'omwana wange mutabani wange, ndi ne bawala bange, abaana b'abaganda bange, ndi ne brother wange, ndi ne famire yange yonna. Mami wange tatera kusala Idi lwa nsonga aba atufumbira emyaka mingi nga buli we tujja okusala Idi abeera ali mu kiyungu, buli we tujja aba ali mu kiyungu. So olwaleero namugamba eri mugawo manyi mami leero katumbukinge samwe yawe tubatuliira tugende tusaale tutambuleko ffenna. Bagaliza olunaku olulungi mweyagala eri famiri zammwe. Abaana bali mu biyumba toggwa maanyi kijja kuggwa, manyi nti luliba olwo ate nga Idi naawe ogirya naffe. Abali ku kyeyo, I remember one time nali ndi Dubai awo ng'akola mu KFC ntunda nkoko. Imagine okusiiba ekisibo ng'otunda nkoko, buli kanaku ng'otunda nkoko, gwagitunda gwogisena gwogipakinga. Ekisibo kiba kizibu nnyo. Abaana abali mu nnyumba mmanyi nammwe ekisibo kibazibuwaliramuko. Abantu abatunda ebyokulya ng'akola mu restaurant nammwe ekisibo mmanyi nti kibazibuwaliramuko, naye mmanyi nti mukikwasaganya mpola mpola. So neewuunya okulaba nti olunaku lwaleero nange ndi wano nze njogera ku muzindaalo. Idi yatuukanga nga ndi mu kusena nkoko, ndi mu kutunda nkoko, nguza Muwarabu nkoko, naye tewali kitaggwa kijja kuggwa baddiya. Neyanza nnyo bakwano, kambalekerewo videos mulabe swala bwetambudde, mulabe abantu bwe banekaanekanye, omunyigo gwe tubadde nagwo olunaku olwaleero.
neyanza nnyo bakwano. Assalamu alaikum warahmatullahi. Yanze HK Media Hadija Kigozi, mweraba. Allah subhanahu wa ta'ala ngabidde gy'oli si lwakuba gwasinga obubi, lwakuba obusiraamu bwagala butereeze, si lwakuba gwasinga obulungi, lwakuba nga obusiraamu bwagala oyongere bulungi ku bulungi. Nuurun ala nuur yahdillah li nuurihi man yasha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر. الله سبحانه وتعالى سلام المنجي، الله سبحانه وتعالى سلام يري، الله سبحانه وتعالى يا وانيرا نمبرا زفزنا أمنوجي فكبر الإسلام okubeera tetuleka hutuba ya Idi, kubanga mu hutuba ya Idi mwetugenda okutegeera ebitambulira mu busiraamu bwaffe, mwetugenda okutegeera biki bye twetaaga okunyweza mu busiraamu bwaffe. Onaategeera ddi kyokusomesa abaana kikulu ng'olese imaamu kyagenda okwogerako. Onaategeera ddi nti abasiraamu tulina okwenyigira mu mbeera zonna ng'olese imaamu kyagenda okwogerako. Onaategeera ddi nti obusiraamu dindi nnungi nga tuwuliriza ebigambo bya Habibu. Basaba mwenna abalungi abasembedde, nga bwe mbalaba mu nnamba zammwe, nga bwe mbalaba mu kunyuma kwammwe, nga bwe mbalaba mu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abasonye, mukkirize muwulirize ebigambo bya Eid olwo byokufuna embeera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Mwenyezi Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajabye kubanga omwanadamu alina ekyokulya ky'emisana n'ekiro atoola zakatul fitri. Wama adraka ma zakatul fitri, kyekigenda okutegeeza zakatul fitri tewali kitegedde okulekana Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akikubuulidde. Era lwaki otoola zakatul fitri? Era kigero ki kyotoolamu zakatul fitri? Abalungi Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatukubiriza n'atugamba zakatul fitri etoolebwa omwami mu nju, etoolebwa omukyala, etoolebwa ku lw'abaana, etoolebwa ku lw'abaddu, etoolebwa hatta n'oyo omwana ali mu lubuto. Mulungi kyobulyawo. Wama adraka ma zakatu. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, lillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahi alhamd. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. أثابكم الله. استووا وتراصوا واعتدلوا وسدوا خلل، حالوا بين المنابر والأقدام. استووا وأقيموا صفوفكم. استووا. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يا رباه أي كتود وفي أنت رجاؤنا والسوم يفي لا تخيم رجاءنا ثم إذا والتوسم يفي مقوي فإنا كنا في هذا الشهر الكريم تبدأ مويسوكو تتكسب وصولوك بلان تكسب نسلة تبدأ توانغاليام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Respected brothers and sisters in Islam, today is an Eid day. Allah subhanahu wa ta'ala
That is the way how he prepared and arranged the Islamic faith. That yesterday we were observing the fasting of the holy month of Ramadan. And today, we are getting our break of the fast from this holy month of Ramadan. During the holy month of Ramadan, there are several servants of Allah subhanahu wa ta'ala who have committed themselves. They have dedicated their time to worship Allah subhanahu wa ta'ala with various forms of worship. Among the supplication, among standing up in the night for the tahajjud to pray to Allah subhanahu wa ta'ala so that Allah can change the state of affairs. I understand amongst us there are those who have been supplicating to Allah ta'ala so that Allah can give them the best of the health. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant all of us the good health. I understand that amongst us there are those who have been praying to Allah subhanahu wa ta'ala so that He can give us the transition from poverty to wealth and richness. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala so that He can grant our prayers. I understand that amongst us there are those who are employed and we have been asking Allah subhanahu wa ta'ala so that He can give us promotions, so that He can give us the best of the position. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to answer our prayers. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. عباد الله أردت الله سبحانه وتعالى بالإجابة لما تخرجتم في هذا الشهر الكريم والفجر الرطوبات منه سبحانه وتعالى أرسوا السدسة وقبوا واسعوا الله رمضان هذا الشهر الكريم مدرسة تدريبية ومنذ الله رمضان ومقدمون شبه تكسيره لأين التنمية فهل أخذتم من العبر والعظات mulaba mukyago oluganda abakkiriza singa ofunyeemu ekintu kimu oba ebintu bibiri n'obakubi ogenda okutambulizaako obulamu bwo ebbanga lyonna okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala mwanakusaza ramadani eddako فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وبكى محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه وسلم نبي وجهه الله سبحانه وتعالى قبل جوري siwakuba gwasinga obubi lwakuba obusiraamu bwagala butereeze siwakuba gwasinga obulungi lwakuba nga obusiraamu bwagala oyongere bulungi ku bulungi nuurun ala nuur yahdi llah linuurihi man yasha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر. الله سبحانه وتعالى سلام المنجي، الله سبحانه وتعالى سلام يري، الله سبحانه وتعالى يا وانيا نمبر زفزنا abalungi bakubiriza okubeera tetuleka hutuba ya idi kubanga mu kutuba ya idi mutugenda okutegeera ebitambulira mu busiraamu bwaffe, mutugenda okutegeera biki bye twetaaga okubeeza mu busiraamu bwaffe. onaategeera ddi kyokusomesa abaana kikulu ng'olese imaamu kyagenda okwogerako. onaategeera ddi nti abasiraamu tulina okwenyigira mu mbeera zonna ng'olese imaamu kyagenda okwogerako. onaategeera ddi nti obusiraamu dindi nnungi nga towuliriza ebigambo bya habibu. mbasaba mwenna abalungi abasembedde nga bwe mbalaba mu nnamba zammwe, nga bwe mbalaba mu kunyuma kwammwe, nga bwe mbalaba mu kubanga Allahu subhanahu wa ta'ala abasonye, mukirize muwulirize ebigambo bya Eid olwo byokufuna embeera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم
emisana n'ekiro atuula zakatul fitri. Wama adraka ma zakatul fitri, kyekigenda okutegeeza zakatul fitri tuwaali kitegedde okulekana nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akikubuulidde.